الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى هو محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه وبعد. نعم فبسم الله الشافي يغاند الرقية هلا tugezaako okubeera nga tubajjukiza nti Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaalu yagamba wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba yasse ebigambo bye nayo nga ye Qur'ani nga nayo kyakuwonya era nga kyakusaasira eri abakkiriza. Mu byo nga ffe we twasalawo babisimillahi shafi ne tuvaayo Uganda Ruqya Hila tubeera nga Allah tusaba tuyisizeeko okuwona kw'abantu oba okuwonya abantu nga tukozesa ebigambo bye eby'ekitiibwa. Mu bigambo bye tukozesa mu kujjanjaba njagadde bibatemeretemereko wano mu bwangu nga naye esooka ye Qur'ani nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ashifa okuwona kuli mu bintu bibiri al-Qur'an wal asal. Kati Qur'ani kyekintu kitusookera ddala mu kubeera nga tujjanjabisa ye Qur'ani y'ekitiibwa. Nga bw'olaba Qur'ani eyo wama yashfi al-abdani biruqyatiha bihi nga weeri mu kuwonya emibiri gy'abantu nga tugikozesa mu kusoma ruqya. Wa qawnuhu shifaa'u al-ajsami idha raaka alayhi bihi. Era tugisomesa oba tugijjanjabisa n'okubeera nga tusomerera Qur'ani nga tugijjanjabisa emibiri gy'abantu. Kama tadullu lahu qissatu alladhi raaka ar-rajulu alladhiga bil-Fatiha nga wolaba omusajja we yagijjanjabisa ne surati al-Fatiha mu kiseera Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali ng'akyaliwo nga tannafa. Wahiya ekyafaayo ekyo nakyo sahihu mashhuru kimanyiddwa kituufu. Walishifaa'u al-abdani min al-ammiha wa asqamiha kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Era yo Qur'ani yo gye mulaba gye tukozesa mu kujjanjaba ewonya endwadde empitirivu ez'okuba nga omuntu alina hammu wa ghammu tateredde mu mutima n'endwadde ez'enjawulo eziruma emibiri nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabuuza oli eyajjanjaba omuntu eyali alumiddwa omusota n'amugamba wama yudrika annaha ruqya, ani yakubuulidde nti Qur'ani eyo yo ruqya. N'olw'ensonga eyo tujjanjabisa Qur'ani mu byo bye tujjanjabisa faba bisimillahi shafi Uganda Ruqya Hila tujjanjabisa n'eddagala eryakkirizibwa eryo eritali muharram eryaziyizibwa, tujjanjabisa n'eddagala eryakkirizibwa nga wolaba hadithi we yajja nga eva kuwa ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atugamba haddathana Muhammad ibn Musanna حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Allah teyassa ku ndwadde yonna mu nsi muno okuggyako nga yagisizaako eddagala. Tegeerekese bulungi hadiisi eyo tugiraba nga hadiisi ntuufu. Agambye yaqulu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, era owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'atubuulira ku malagala agamu ge tulina okwejjanjabisa kuba amalagala gonna gakkirizibwa. Yagamba inna fil habati sawda'i shifaa'u min kulli da'i illa as-saama. Rawahu Bukhari wa Muslim. N'agamba nti mazima ddala muhabbati sawda oyo gwe mulaba alimu okuwonya endwadde zonna okuggyako Asama. Ibn Hajar we yali akinnyonnyola yagamba nakyo we al-maut kwe kufa. Awonya endwadde zonna okuggyako okufa kasita oyiga entabula yaayo. N'olw'ensonga ffe aba bisimillahi shafi tubawa enjigiriza era ne tumutabula mu ntabula engeri gy'alina okutabulwamu.
n'amalagala gonna ne hadisi ezajja mpitirivu atugamba nti hadisi ya Abi Hurairata anna nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qala inna allaha lam yanzilu daa illa anzala lahu shifaa rawahu Bukhari. Hadisi erindala atugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaalu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yagamba teyassa ndwadde yonna okujjako nga yagisizaako ekigiwonya, yani eddagala erigiwonya mwebyo ebikoola bimuyitako mu nsi muno, ddagala lya ndwadde zonna ezisinga. Atugambye mu hadisi endala ng'eva kuwa ani Jabiri qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yagamba Nabi sallallahu alayhi wasallam likulli da'i dawaa fa idha usibu dawaa daa bara'a bi idhnillahi azza wa jalla. Buli ndwadde yonna eriko eddagala kasita endwadde eyo etuukagana n'omutindo gw'eddagala nga gwennyini gwogiwadde ng'omuntu amanyi eddagala eryo, endwadde eyo ewona ku lw'okusalawo kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu. Tegerekeka. Atugambye era mu njogera endala qala alaykum bilhabati sauda fa innaha shifaa'u min kulli da'i illa as-sam, muttafaq alayhi. Era Abi Hurairata n'atongera hadisi eyo ti abati sauda awonya endwadde zonna okujjako endwadde gy'atawonya kwe kufa nga Allah akutuusizza. Amakulu eddagala lyonna lisobola okukola omulimu gwalyo okujjako Allah nga geredde kufa. Tegerekeka nga ekiseera kituuse ekyokutwala nga yakusalirako, yasalawo ndwadde ekutwale lwa bulwadde obwo. Atugambye n'olw'ensonga eyo qala Ibn Qayyim rahimahullahu, Allah berenga amusasira, yagamba wa fil ahadithin sahihu al-amru bitadawi wa annahu la yunafi tawakkulu kama la yunafi dafu da'a al-jaw'u wala atishi wala harri wal bard. Agambye n'olw'ensonga okwejjanjabisa emiti oba okwejjanjabisa emiti nga gye tulina wano ewaffe Uganda oba mu Bawarabu oba mu nsi endala mu Bayindi, tekyonoona tawakkulu ya muntu nti bakugambe nti ngaawe wempulira abamu basomesa nti omuntu okugenda eri sheekhe ate abayonoona. Nedda. Nga bw'olaba Ibn Qayyim aleese ekyokulabirako, nga bw'olaba nti omuntu okubanga alya emmere awo n'enjala tekyonoona tawakkulu yo, kubanga kikuyambako okuba obulamu. Emmere eno ndwadde ya mubiri obere ng'okyawangaala mu nsi oba enkalamata okunywa amazzi, tekikwonoona nti weesigamidde mazzi. Wanabwe ekityo n'eddagala lino olw'okuwonya ekiwundu tolowooza nti oyonoonye tawakkulu yo, wabula osigala weesigamidde Allah ng'ogamba yagenda otteeka mu ddagala eryo okuwonya, oba mu sheekha agenda okukusomerera nga ffe babisimillahi shafi bwe tukikola nga tusomerera abantu biidhnillahi azza wa jalla, nga tubasomerera Qur'ani y'ekitiibwa. N'agamba era n'ayongera nga amaliriza nga agamba ma anzala daa illa anzala lahu shifaa'u kama qala nabi sallallahu alayhi wasallam. Nga nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti Allah teyassa ndwadde yonna okujjako yagisiza okuwonya kwayo nga kuli mu bikoola ebyo bye mulaba tuyitako mu makubo mu nsiko. Nga wolaba yagamba keera ku makya ogende onoga ebikoola bya sidiri obeere ng'obikuba wakati w'amayinja abiri, obeere ng'obinaaba birimu okuwonya eddagala eri endwadde ez'enjawulo. N'olw'ensonga eyo bingi naye fe aba bisimillahi shafi twabakolera amalagala ago nga mangi nnyo, gasukka mu abiri naye nga gawonya endwadde ez'enjawulo. Mu ndwadde ze gawonya ze tulina okwekwatako, kyobula agambye faliyaltamis min ahli tibbi, mwekwate ku bantu abamanyi okujjanjaba n'amalagala ago. Man ya'rifuhu dawaahu, abamanyi amalagala endwadde, kwegamba endwadde ezo abazimanyi n'amalagala gaazo. Hatta yu'tihi dawaa'il munasaba, okutuuka babawe eddagala erigwana okwejjanjabisa. Naffe aba bisimillahi shafi mpozi ng'otwagadde otufunira kanamba kano 0753 65 37 44. Naye nga malagala ge tulina
Tuyina eddagala erisooka ye rukuyatu ash-shar'iyya gye tusomera mazzi nga wekyakkirizibwa okusomera mazzi n'obeera ng'osomera. Tusomeramu aya ez'enjawulo, ayatul ayini, ayatul hasadi, ayatul massi, aya nnyingi ezikwatagana ku nsonga y'eddogo, y'amaaso amabi, amalogo, almasu, assaru, nnyingi, amajini agootomeredde mu kkubo, zonna ziri mu mazzi ago ge tuyita almau ruqya, amazzi aga ruqya, yani ruqyatu shar'iyya as-sihr wal mass wal ayni. Ekyo kimu. Tuyina eddagala ekizigo ekyo ekitabuddwamu amalagala ag'ekiwarabu n'aga wano, nakyo nga kikola ku ndwadde ezo era kisomereddwamu ayatu za ruqya nga we tujja okulaba maaso awo. Ezoonoona amalogo ge wabuuka lyo weesiimuula n'obeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akutwasa ku ndwadde z'emibiri eziviira ddala ku mashiitaani n'amajinni. Tuyina habati sauda wamu ne zaiti zaituni, ali oligino omusomeremu ate nga mutabulemu ne ku qistul hindi nga tumusomeddemu ne Qur'ani n'ayati ezoonoona amalogo. Tuyina era eddagala erirala twalizuula nga abantu abamu bafuna obulumi mu bifuba, mu migongo, mu kukutuka kw'emigongo, omuntu n'afuna obulumi mu nsonga ezo zonna, ne tufunawo eddagala nga ligenda kubayamba. Ddagala ki? Baliyita attarudul jinni, kitegeeza okufulumya amajinni mu bifo oba okuddusa oba okugajjawo ne gatoloka ne gava awo mu mubiri gwe gaba gakutte, alumwa ennyingo. N'olw'ensonga eyo eddagala lino likuyambako, alumwa omugongo n'okubanga omuntu alumbibwa ekiko, amazijinni amaganzi agajja ne gabakozesa ekiro. Tuyinawo muhrabul jinni. Muhrabul jinni nno lino eddagala lifulumya shayatini ze walya, ebyo byonna bye walya okuva mu buto nga tomanyi, lifulumya nnyo eddogo, lifulumya amajinni g'omu mubiri. Ne tubaawo murru ras, eryo lino liyambako ku majinni ag'omu mutwe n'okubanga omuntu alumwa omutwe omuteezi, ogulumira mu nkono, ogulumirwa mu nkoto, ogulumirwa mu maaso. Ne tubaawo ne murru rasi tuyina eddagala lingi nnyo. Tuyinawo eddagala amalagala amalala, tuyinawo al-uqmi eriyambako ku muntu nga amajiige oba shayatini zimukuba mu lubuto ne zimuleetera okubeera nga tazaala oba kitegerekese. Shiitaani nga obugumba bwe buviira ddala ku shayatini, so si bugumba obw'obutonde Allah bw'ayogerako, wabula nga buno obugumba shiitaani yebufuula nejja mu nnabaana w'omukyala oba nejja mu ngundi y'omusajja, mu zakari y'omusajja, n'ebeera nga etandika okukola omulimu gw'okubanga emulemesa okuzaala. Tubeerawo n'amalagala amalala ag'enjawulo. Tuyinawo aga ssenyiga ate nga nago gayambako ku mutwe n'ensonga za shayatini. Ne tubaawo n'eddagala ly'amannyo n'amalagala amalala mangi, n'amalagala agayambako ku basajja abalemereddwa nga ologeddwa nga otuuka eri omukyala omulala tolina ky'osobola kukola naye nga kiva ku shayatini. Kyentegeeza nga liyambako ku maanyi g'ekisajja okubanga omuntu takyasobola kukozesa mukazi kubanga ali mu shayatini ezibeera nga zimulabankanya nga takyasobola kyonna, nga munafu nnyo, naye ng'obunafu obwo buva ku shayatini. Era tulinawo n'eddagala lyennyini ng'obunafu tebuva ku shayitani wabula nga kukendeera kwa musajja mu butonde obwa ddala. Tukola mu bintu bye tukola hijama. Hijama kwe kulumika. Okulumika okwo kwajja nga kwajja mu sunnati nabawiyya mu ngeri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye baamulumika. Tulumika n'amacupa alquusu, tulina amacupa agalumika ebisaayi addamu alfasida, omusaayi omukyamu, faba bisimillahi shafi. Era otunoonya kanamba kano 0753 6537 tujjanjaba enjijanjaba eya tadriku ey'okunyiga emisuwa ebifo ebyenjawulo omushayitaani mwe zistaqarra oba mwe zinywerera, ne zinywera ne zivaamu ne zikola omulimu gwazo mu mibiri. Tukuwa eddagala ne weesiimuula n'onyiga emisuwa egyo. Tulina ajuwa, tulina asali, tulina zamzamu, tukozesa egundi ezo naye nga byonna tubikozesa ne bawulul ibul oba ba'ir
Tuyina eddagala attarudul hammam erigoba amajinni mu biyigo mu matoyireti gaffe kubanga oluusi bitutomerera eyo. Oba attarudul ammalul buyut, tuyina eddagala erigoba amajinni mu mayumba. Omuntu n'olimansaamu amajinni shayatini ne gafuluma agaba gazinzeeko ennyumba eyo. Tulabye bangi nnyo nga gabalemesezza amayumba. N'olwensonga eyo faabe bisimillahi shaafi n'eddagala eddala wano tutemyeko tonotono naye nga tukola ebintu bingi. Tupaakinga package y'amalagala ago ne tugikuweereza okusinziira ku ssente z'oba otuwadde oba akariziki k'oba otuwadde kubanga akhadha al ajra ala ruqya jaiz. Okukwata empeera mu kusomerera kikkirizibwa kubanga tulaba ne Nabi sallallahu alaihi wasallam yalyako ku riziki evudde mu ruqya nga sahaba radiyallahu anhum ajma'in be bazisomye atali omu atali babiri. N'olwensonga eyo tubasaba mubeeranga mukolagana naffe mu kwejjanjaba n'okulwanyisa omulabe shayitaani atwetoolodde. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 0753 65 37 44. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu byo katubatemeretemeremu tubajabuliremu ku malagala gano bye gakola mu nsonga y'amalogo kubanga eddogo lye likyasinze okubeera nga liisa bubi abantu oba katutemetemeko ku biteeko gy'eddogo n'ensonga kwe ziva okulumba abantu. Tubeere nga tugaziwamu biizinillah. Wammanga wano tuwulirize. Bismillah. Mukyo ffe ba bisimillahi shaafi mu malagala ge tumenyaawo waggulu ne bye gajjanjaba ebimu ku byo byotayinza kuyisaako maaso ng'abantu babifuna mu bulamu buno obwensi naye nga tebamanyi ng'era kyetaagisa omuntu oweeyo nnyo amata obiwulirize bino wammanga. Abantu tukkiriza nti mu nsi mulimu okulogebwa. Baffe bisimillahi shaafi be bavuddeyo ku nsonga eyo ne balaga emiteeko egyo egy'amalogo omuntu kwayitira okugafuna mu miteeko gino 6. Era nakyo ojja kujja wano ku bisimillahi shaafi tukunnyonnyola emiteeko egyo 6 osobola ogyewala otya ojjambaliramu amalogo oba okujambaliramu okulya ebyo by'otamanyi. Emiteeko egyo 6 ly'essihiru erisookera ddala assihirul ma'kul. Tujja lyogerako katono mu livunula ly'eddogo nga balitadde mu byakulya oba ng'oliriiridde mu byakulya. Omuteeko ogwokubiri assihirul mashrubu ly'eddogo nga olinyweredde mu byakunywa balikuweeredde mu soda mu byokunywa oba mu caayi oba mu mata. Assihiru yani almarushush. Assihiru almarushush kitegeeza kiri eddogo omuntu lyanywa ng'alinywere ly'eddogo almarushush eddogo emmaase omuntu lyafuna ng'abuukabuuke ne balimumansiza ku mulyango ku mulimu w'akolera ne balikumansiza ewantu wonna w'ogenda okuyita mu kkubo naye ng'ekigendererwa likwambale likutuuseeko ebyo bye baagala bikutuukeko bye tugenda olulaba mu maaso awo. Assihirul madfun lino lyo ssime eddogo nga bamaze kusima mu ttaka ne baliteekayo oba ccupa oba ekintu kyonna oba hirizi. Eryo eddogo nalyo lisoboka bulungi nnyo ku malagala ago ge tutemye mu maaso awo mulimu amalagala agasobola okuyamba ku nsonga eyo n'obeera nga owona biizinillah. Eddogo almadfunu ala almakabiri ekyokulabirako ngeri eriziike ku abantu lye beeraguzalaguza ne bateeka ku ntaana ne balisima nga naye balaamirizaako ggwe. Eryo lyonna obeera nga oyambibwa ku malagala ago ge twogeddeko waggulu. Assihirul manfukh eddogo nga liyitidde mu kufuuwa ng'omuntu afuuye effuuwe ng'alaamiriza lijje ewa fulani ng'alifuuyira mu mukka mu sigala mu mmindi. Assihirul muallaqat
Asihru almuallaqu jeddogo nga liwanikiddwa lye lisembayo ery'omukaaga nga liwanikiddwa ku kintu kyonna oba mu bumooli oba ku miti oba ku kintu kyonna ekiri mu bbanga oba ku nzigi. N'olw'ensonga eyo kyova olaba omuntu bw'atuukibwako omusiiba ogwo kiba kyetaaga abeerenga ayanguwa ajje ku bisimillahi shafi, tubeerenga tumuyamba biiznillahi azza wa jalla, tubeerenga tumutaasa kuba lyaz'amaanyi abo. Kubanga wonaalwawo eddogo eryo ne likuyingira nga tofunye kukubeera ng'ojjanjabibwa, ojja kugwa mu miteeko gino omuntu oyo gye bamulogeramu emiteeko gino omwenda. Ekisookera ddala ayinza okuba nga amansiza eddogo eryo oba alikasuse oba alitadde mu kyokulya ogenda kufuna bino. Ekisookera ddala nga alitaddemu ofune asihiru tafriqu, ofune eddogo erikwawukanya wakati wa bakadde bo oba erikwawukanya wakati w'omwagalwawo mukyalawo oba omwami wo oba abooluganda oba abantu b'okolagana nabo mu bitongole eby'enjawulo. Esihiru eddala lyogenda okufuna ng'omaze okubuuka oba ng'omaze okufuna giri emiteeko gy'eggambye omukaaga, ogenda kufuna esihiru almahabba. Ayinza okuba nga ekigendererwa alitaddewo oba alifuuwa, ofune eddogo lino oba alikuteera mu mmere ofune ng'omwagala olwagala lwa amiya, kwegamba omuntu nga alinga muzibe nga tokyesalirawo nga yakusalirawo. Eddogo eryo erye bayita asihiru almahabba. Tujja kulinnyonnyoka ng'ozze wano neombuuliramu nsobola okunnyonnyola. Eddogo eddala asihiru takhyiri, eddogo ly'ojja okufuna ng'omaze okugwa mu miteeko giri omukaaga. Oyinza okugwa mu muteeko gw'okufuna eddogo erikyusa ebintu ng'obiraba mu ndaba etali ntuufu, okulaba ebintu mu ndaba etali entuufu, oba abantu gy'ogenza okusaba emirimu oba gy'ogenza okufuna yonna obuganzi nga bakulaba mu kifaananyi ate ekirala nga bw'olaba bwe bakyusa ku nabbi Musa, abalogo ba Firawuna ne bakyusa emigwa ne gifuuka emisota. lyeryo eddogo nno lye bayita asihiru attakhyiri. Arabio akokuna kojja okufuna mu bulamu bwo ng'omaze okulagajjalira emiteeko giri omukaaga, oyinza okufuna asihiru almajnun, ly'eddogo erituusa omuntu okubeera nga mulalu, otandika okutambula ng'oyogera wekka oba okuba ng'owungirira ddala n'obeera nga ofuuka omuntu atategeera. Khamisa, ekyokutaano asihiru alkhumul, ogenda kufuna oba okutandika okweyawula mu bantu nga gw'olaba mu bantu tokyajamu, tokyasaanira kubeera mu bantu nga weeyawula wekka. Ojja kujja kikunnyonnyole obugazi bwakyo, kijja kitya ekyo omuntu nga takyayagala kubeera mu bantu, ayagala kubeera yekka. Asihiru alkhumul. Oyinza okufuna ng'oluddewo okwejjanjaba okufuna asihiru alhawatifu. Eno nno sihiru aswatu kitwalo amaloboozi, okutandika okufuna amaloboozi matu mu mayumba ng'owulira ebintu ebitambula naye nga tobiraba abantu abakuyita. Ly'eddogo lino asihiru alhawatifu, eddogo ly'amaloboozi eriyita ku masimu, ku WhatsApp, omuntu n'akulogera okwo ng'ayita mu maloboozi. Era ekyo okukinnyonnyoka mu ssomo mulamba, naye osobola okukubira kuba bisimillahi shafi ne tukunnyonnyola biiznillah eddogo eryo litandika litya era likomekkereza litya n'okulijjanjaba kwalyo. Oyinza okufuna asihiru almarad asabya, eddogo erireetera omuntu okulwala obulwadde nga gw'ogenda mu ddwaliro ne bakebera obulwadde bw'osuubira nti oyina naye nga tobulina, ne bagamba tetubulaba, naye ng'ekiviirako ekyo eddogo liri lye wabuuka, lye walya oba lye baakufuuyira oba lye baasimba ku ntaana nga we tuzze tulaba ku bikolo ku miteeko giri omukaaga. Oyinza okufuna asihiru nazifu. Asihiru nazifu kye kikulukuto, omuntu okubanga okulukuta, yani nga omukyala tava mu nsonga ekyalaalo. Oyinza okufuna ensonga eyo n'etandika okukubeerako, ye kye bayita annazifu, omuntu ng'akulukuta mu biseera bya bbaawo ng'ajja gy'oli nga takyasobola kubeera naawe olw'ensonga oli mu kukulukuta.
kibayita asihiru annazifu obanga ojja omusaayi mu bifo byo ebyekyama nga tegukutukawo oba mu kiseera kya bbaawo okukomawo oba omwagalwawo. Oyinza okufuna attasi'u ekyomwenda asihiru ta'tilu zawaji okubanga ofuna eddogo erikuwanvuya ku byogenda okukola ng'okufumbirwa oba okuwasa nga togenda kuwasa mangu, yani nga oyirimu omuntu yakuloga obeere ng'obeera nga omudibo, yani odibira ku lujja, odibira mu bakadde bo towasa, omuvubuka nga tosobola kuwasa, lyeryo nno eddogo lye bayita asihiru atta'tilu zawaji. N'olw'ensonga egyo emiteeko omwenda ogifuna luvannyuma lwakiri, n'olw'ensonga emusabibwa okubeera nga mujjako wano ku bisimillahi shafi tubeere nga twongera okubannyonnyola kubanga wano tubiyitamu lukwakwaya, naye nga buli kika kya ddagala kye wandyetaaze weekiri biizinillah. Tulina amalagala amalungi era amalagala agava mu nsi ez'Abawarabu. Amalagala ago tugogeddeko awo amannya waggulu, amalagala ga wano nga Allah yatukkiriza okugakozesa kubanga nga tegayinaamu buzibu nga olaba bwe batukkiriza okukozesa sidiri, gonna tugayina. N'olw'ensonga eyo tutuukirire tubeere nga twogerako naawe tusheyalinge ku nsongayo, osanga tunaafunamu omulamwa Allah n'akuwonya biizinillah. N'olw'ensonga eyo ffe ba bisimillahi shafi tubasaba era nga tubakubiriza okubeera nga mutweyungako ku mukutu gwaffe ogw'okusomesa endwadde zino eziruma abantu ze batamanya, endwadde z'emyoyo egitalabika. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.